agenda maaso ne cyberbullying. Ndi musanyufu nnyo ku Rashida Gashomba era nkukubira mu ngalo. Bravo, thank you so much for being strong. Nengamba ne mukwano gwange oba mwanyinaze Tina yenze mu ku bantu basinga ndozo kutaagala mu industry kubanga simuli ankonga ina kirungi kyanjogerako but nze musonyiwa kubanga ensobizi kuba muntu mulamu ate era ndozo kubaawo okwe era nange kinyamba nengamba munange kanyongeremu amaanyi nsobole okubanga nzivunuka embeera eno ate kinjigiriza n'okubeera patient n'okunkuza ng'omuntu I grew up kubanga nze mpise mu kusoomozebwa buli muntu anvulunze buli muntu ankoze kyankoze naye njagala kujjukiza ku bannayuganda ku kintu kya cyberbullying ekyo how dangerous it is. Nze namala ebbanga ddene nnyo nga nze ne muganda wange muze ne Wizo twali tetukwatagana bulungi olw'emirimu n'ebigambo ebyayogerwanga nga bwe mubimanyi twamala emyaka mingi naye ndi munnamukisa nnyo nti weyagenda okuvira mu bulamu bw'ensi eno twali tuzzeemu okukwatagana era nga tuyogera bulungi. Bwe nali ndi ne Moze twali kalenda ku birthday ya Spice Dana yangamba Eddy naye abantu bano twabakola ki? Yangamba naye omuntu akoze atya? Nenga munyiivu nnyo ng'alina obusungu bungi era ng'ebigambo byayogera Moze tebyali birungi. Ne mugamba Moze, one day one time we shall overcome. That's what I said, but I didn't know when and how. Nembere neyinza kujjeta eyinza kubaawo etya lwa nsonga munnange nno cyberbullying ono gwe mulaba takolwabo be mulaba bali ku TV maaso no akolebwa aba employing olw'ensonga oli ajja n'amu employing nga amulese kola mulimo avume afuna attention TV ekole sente ne wekanga nga bannyinaffe ne baganda baffe bakozesebwa kampani ezo zigaggawale bamanyaga bwe gafe. They cannot know this. I'm sorry to say. Nabagambi saba nnyo Mukama nyambe ebigambo byengenda okubagamba be making sense. Era bireme kuvaamu buzibu. Though I don't feel babivaamu buzibu but bivaamu I don't care. Okitegere ne kasita nabanga nambulu sebulungi nga ntegereke sebulungi. Okitegere bannyinaffe ne ba brothers n'abalala bakozesebwa okulaba nti amanya gaabwe gaffa bafuna ak'okulya bali bagaggawale kubanga abantu abali mu control beba determining ekigenda okufuluma ku mpewo. Who is the owner of the television? Who is the owner of a radio station? Who is the owner? Ani nnayo era nigwe kikwatako nze naawe olumu mbasonyiwa abaganda baffe abo kuba balina okunoonya ekyokulya mu Uganda ya leero nga bwe mugira beetunula. Naye kye mbagamba baganda bange abo nti bwe naaba ngenda okwogera ku politics kino ekigambo nnyinza okizza oba okitegeera nnyinza okizza naye nja kwogera ekigambo kimu nti tuli ba Luganda nze mumpisizza mu bulamu obutabangawo nga kwotadde ne ex wange oyo mubonyabonyeza omukyalo oyo obulamu bwe bambi osanga buli kimu yabeeranga awo nga yo obulamu bwe si bulungi lwa nsonga ebigambo byabanga bingi kubira ddala nga ndi naye nakati gye yagenda era mpulira muli naye so nga ate obulamu bukyuka nammwe abantu be mwasookerako si be muli nabo obulamu bibaamu ensobi zikolwa muntu mulamu ffenna tusowaŋŋana ffenna tuyombagana ffenna tukola ki olaba olwana n'akaana akato koozadde n'okagavaawo awo yakukubuliri ne kagaanirawo n'olwana nako bannange bantu bangi nze nalabako Helen Lukoma yabalukira ku TV n'akaaba nendaba abantu bangi nnyo mwannyinaze Jackie nali naye mu America Jackie Chandiru ebigambo byeyaŋŋamba bye bimu ku byamutuusaawo. Jackie Chandiru oyo kambabula story ye etaabuka etya yafuna omwami w'omuzungu ne bawasaŋŋana oba yafuna lubuto ne luvaamu ne bamulangira wajjemu olubuto muli basere queen mubasendeza munoonya mpapula mukola biki kintu ekyo kyamukuba wala era gyatuuse mulabyeyo. N'abantu abalala bangi mmenye kindeke kimoze yafa munyiivu ng'alwana nnyo nali njogeddeko ne Jose Chameleone obulamu bwa Jose Chameleone mwe muwoza alwana nnyo alina empisa embi biki mwe mwamuleetera obukambwe teyali bw'atyo
mwamuvuma naye ekyawa nze lwakuba Mukama yanyamba nti ndikaana kambaata mmanye ennaku yange onkuba oli ne bwakuba n'eno naye olumu nange ntabuka naye we ntabukira kiba kisusse naye ebyo byonna mbyogerako olw'ensonga nti byaliwo. But how about the future? Future eraga nti tusobola okuddawo ne tubeera bulungi ne tweyamba ne mukola omulimu gwammwe naffe ne tukola gwaffe. Okutugambako kirungi nnyo era nkyagala nnyo, but it depends how. Abawagizi mmwe abalaba era abawuliriza mukisobola okubeera abajulizi bange. Okitegeera? Mu abawagizi abawuliriza era abandaba musobola okunjulira oba okitegeera ne musobola musobola okunjulira ebigambo byengezaako okwogera nti mulimu abantu abafa abasussa ndi wadde omuntu ozze kwogera kumugambako ku nsobi ye naye waliwo abasussa bambi waliwo abasussa abantu bangi nnyo benja okubabuulira benyinza okujjayo kusenga ntandika kumenya mannya nja kumaliriza nyonoonedde baganda bafe abakola omulimu ogwa politiiki naye sijja kujjayo mannya kuba ebyo byayita kati ebyayita tusooke tubireke badde nsaba tuconcentrating ku future. Mulowooza tewaliwo room wakati waffe nammwe gye tusobola kubanga tukola ki nga tukwatagana? Mulowooza eri room teriiwo? Ngenda kwogera ku muganda wange Kasuku, sigenda kwogera Kasuku lwa nsonga nti biri ebyaliwo n'obuzibu bwe twafuna namusonyiwa mulilla era nkiwa naye alabika yansonyiwa simanyi oba yansonyiwa naye nze alhamdulillah I'm clean about him. Era abaana nabagamba nti programu eyo bwe banga erina ekintu kyenjogeddeko temumbuulira era temunsindikira nga voice note ezo kuba saagala kunyegagana n'abantu abo. Recently nawulira kuba nsindikira ku voice note z'omu kubakolako ng'agamba we nafuna 1 million YouTube subscription ng'agamba no byakiyaye simanyi tebikwatagana ono gundi olani ani nemukuweereza voice note nenjogera naye mu Luganda nemugamba muganda wange olaba nemugamba muganda wange olaba. I don't know why this thing is like that. I don't know oba nyina kubeera ntya naye bangamba nti siteredde naye nga tenze ndaba nteredde kati sibitegeera onangamba nteredde. Okay, good. Kakati nja kwogeraku ku muganda wange Kasuku ye muntu gwe mbadde ndaba ng'agezaako nnyo okudefendinga cyberbullying ng'ate ayogeza confidence ey'ekika ekyawaggulu Kasuku ng'agamba bingi mugende mukebera obwo yaliko ne Banatali Amanyi naze ng'aliko ne ba case n'abalala confidence eyo waliwo ne Tavingi yakola ng'ali omu confidence eyo simbi. It's good to be confident but it depends how, my brother, it depends how. Gwe weekuba mwekafaananyi nga gwe Eddy Kenzo gwe Chameleone gwe Benda gwe Spice Dana gwani nga gwawulira kati owulira omuntu ayogera bw'atyo just changingamu katono ove mu Kasuku odde mu muyimbi tunulira programu eyo. I don't want to be an hypocrite because I really wish you well, my brother. I want you to have a successful life so that you can take care of your family. But we kube mwakafaananyi nga gwe muyimbi olaba presenter ayogera bw'atyo ngakkaatiriza nti tujja kubakuba balimba naye nga tewaliyo omuyimbi agambe nti tugenda kukukuba. So bambi mbadde nteesa weekubemu mu mutima omulimu gwo still gukole naye gukole mu nkola ennungi. Bino nno mbyogera bulungi mbyogeza omutima omulungi, my brother, naye saagala tutandike kubeera abantu abatali serious in life. Let us be serious people kubanga tukuze. Nze nyina omwana Maya ayine kati emyaka 8 agenda kweza 9. Mmanyi okwogera naye ku ssimu ne mugamba bitambula bityo nanga bakwogeddeko konze banyogeddeko ki amanyi abanjagala amanyi abatanjagala ku myaka 8. This one doesn't talk good about you, the other one is good. Omwana omuto wano twatuukawo tuti natuuka n'okungamba no me I don't want to take pictures. People talk bad about it on TV. So awo twatuukawo tutya bambi
kubamu akafaananyi nga gwe taata wa Maya, kubamu akafaananyi mwana wa maama. Nsaba tubeere bantu balamu. Puroguramu zikole era mukole naye mubeere bantu obuntu bulamu. Obuntu buno nno ngenda kubwogerako nnyo naddala mu kasegment kali aka politics. Obuntu tukole emirimu gyaffe naye mu buntu obw'ekika ekyawaggulu. Remember, Uganda buli muntu agamba nti njagala njiina ku mutima. Ngero ogiyimba mu national anthem. N'oyimba n'ekitiibwa kya kalica muova. Kiba kitegeeza nti oyagala abantu, si bizimbe, si mmotoka. Bantu kuba abantu be bakola ensi. Twagala ne njagala nkwagale. Njagala nkwagale. Twecriticize tukolagane tukole omulimu guno naye mweye embeera ey'okuba nti nno we can agree to disagree. Obusungu bungi. Obusungu bungi bantu bange oba mukiraba. Okumanya obusungu bungi tutandise n'okuswala. Okumanya obusungu bungi tutandise okuswala. Tutandise okwerikodinga ku internet kuno nga tuwemula. Mwana wa maama nkukakasaaga nnyabo bwino talimba. History never lie. Nze history anyambye nnyo okujjukira gye nvudde ne gye ndaga. Ate history anyambye nnyo okumanya gye tuvudde ne gye tulaga.